أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على المختار من مضر محمد سيدنا ومولانا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، okutangaza n'okwagala okunnyonnyola naddala ensonga eyalabise mu mbeera y'okuba nti twaziise muganda waffe oba tuzze tuziika bataata baffe, bamaama baffe, baganda baffe, naye abantu bafunyemu okwemulugunya abatamanyi nkola eno gye tutambulirako, ne basalawo okubaako ebigambo bye babuuzizza nga bayita mu bantu ab'enjawulo oba ne ku mitimbagano egy'enjawulo. Naye nawuliddeko jjajja wange, abeera jjajja wange Sheikh Abu Najiba, abeera jjajja wange wakati mu kukakasa nti mukadde wange ate sheekhe waffe yayogedde ebigambo ebigamba nti abantu batuziikireko. Olwaleero ekyabadde kisinga okuba ekyessanyu yakkiriza batuziikireko, nenkakasa nti amazima amatuufu empeerezo bulijjo zibafiirira bwereere, kubanga kuliko qiraatu bbiri, ekusaalira n'okuziika, n'obeera ng'ofunye uhudi bbiri. Kati ekyo kyansanyusizza nnyo okuba nti jjajja wange yagambye abantu bajje baziike, naye ate ekyannakuwazaamu kwe kugamba nti bwe batandika kwaya, kigambo kwaya tekyabadde kya buvunaanyizibwa nga kifuluma mu musajja omukulu jjajjange, ate nga kirabikidde ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Engeri gye yakozesezza omutimbagano okwagala okutereeza, kuba omutimbagano guno bajjama gutambula nnyo era gulabibwa abantu bangi, n'ateekako ekigambo ekinene kyenjagala okutegeeza eggwanga lino nti tewali asaba kabbuli kuffe era tewali kuffe asinza kabbuli, olw'ebigambo ebigenda okulabikira mu musomo guno biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nja kusaba abatudde wano olwaleero nange abawalimu mukkiriziganye nange nti mu bikolo ebinene ennyo mu ddiini yaffe, oluvannyuma bwe twali tusoma akatabo ako al usulu thalatha, nga tusoma akatabo ako al usulu thalatha, mwalimu ekigambo ekigamba nti ma'rifatu abdu rabbahu, ne mubeeramu ekigambo nti ma'rifatu abdu nabiyahu, ne mubeeramu ekyokusatu ma'rifatu abdu diinahu, diinahu al-islam. So kati ebintu ebyo twabisoma nga tukyali bato mu primary level, naye baali bateekateeka obwongo bwaffe okumanya bye tuteekeddwa okutambulirako obulamu bwaffe bwonna, era nga bye bibuuzo nsuubira bye bagezaako okutubuuza mu kabuli ebikulu: man rabbuka wama diinuka waman nabiyuka, asasi muki. Kati nga kitegeeza nti tutambule obulamu bwaffe bwonna nga bino byo tubitaddeko essira, nga tuwaddeyo obudde mu kutegeera mukama waffe Allah yaani. Ya ayuha alladhina amanu ttaqullah, mutegeere Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri ma'rifatu abdu nabiyahu, okutegeera oyo Allah gwe yasiima n'amututumira atutegeeza eddiini eno Busiraamu. Agati wakati n'eddiini Busiraamu, ma'rifatu abdu diinahu, omuntu ategeera eddiini ye butya bweteekeddwa okutambula. Okumanya nabbi ne Allah kya mu ddiini yaffe, kiri mu bimu mu bye tuteekeddwa okutegeerera mu ddiini yaffe. Tegerekese bulungi. Agati
tudde ku kikolo kino ekyokubiri kuba kyekisinza okusumbuwa abantu, maarifatu abdu nabiyahu. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutumira nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yamutuma ng'ensi eno etabuse oluvannyuma lwa nabbi Isa, ng'ensi eno etabuse, ng'ensi eno erimu abatategeera Allah, abatategeera nabbi Muhammad, abatategeera nabbi Isa, abatategeera nsonga za ddiini ezeekuusa ku Allah, wabula nga shaitaani ebazinzeeko. Owekitiibwa Allah n'asalawo mu bunyiivu bwe yaliko, obanga hadithi egamba nti Mungu yali munyiivu nnyo. Allah abantu mujjukira bulungi nti Mungu yatuleeta ku nsi kuno ng'amaze okuggyawo amajinni agaali gamaze okujeema ennyo, n'agasindikira malayika, olutalo lwali lunene nnyo ne gavaawo. Mungu n'agamba nti inni jaa'ilun fil ardi khalifa, n'ateekamu nabbi waffe Adamu. Kati emirembe negitambula, naye nga tulina shaitaani, mugimanyi bulungi, erina okwewera kweyewerera abaddu, nti egenda kubabuzaabuza, egenda kubajja Katonda, egenda kukola byekoze. Kaakati nabbi Isa omulembe gwe bwe gumala okuvaawo, eyali abulayo yali nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nga tannamutuma nabbi atugamba nti bino ebigambo Allah jalla jalaaluhu yabimugamba nti, yagamba nti inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum jami'a illa baqaya min ahli al-kitab. Nti Allah yatunuulira abantu ku nsi kuno, abali ku nsi, ahli al-ard, abali ku nsi, oba bantu oba n'amajinni abaaliko nga famaqatahum jami'a, Mungu n'abanyiigira olunyiigira. Kuba abamanyi olulimi oluwarabu, al-maqt la maqtullahi bahafidhu muliwa, la maqtullahi akbar, obusungu bwa Allah buli akbar, ng'akozeseza kigambo maqt. Naye waliwo Allah bwakozesa ghadabu, waliwo wakozesa sakhtu. Kakati maqtu bwe bunyiivu obusembayo okubeera obwa waggulu. Kati Allah bwe yakola, bwe yalina ku baali ku nsi, naga nti inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum jami'a, n'abanyiigira olunyiigira olunene nnyo. Naga nti illa baqaya min ahli al-kitab, okuggyako abaali ab'olubatu abaasigala ku nkola y'ebitabo bye yakola ki, bye yasindika olubereberye nga tannatusindikira Qur'an. Allah n'agamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'amugamba naye gwe wa arsaltuka, nkutuma Muhammad li abtaliyaka wa abtaliya bika, li abtaliyaka wa abtaliya bika. Muhammad okuwa responsibility ene y'obwa nabbi, kigezo okuva eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala, onootuukiriza kigezo li abtaliyaka wa abtaliya bika, wabula ne benkutumyemu ate naawe ogenda kubeera kigezo gye bakola ki, gye bali. Kyova olabanga abaddu ba Allah bangi la ilaha illa Allah ekyagaanyi. Kyova olabanga mu kutumwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ebigambo bingi ebyava mu bantu be, tabban laka alihadha jamaatana, oyo ama Allah talabye, Allah talabye okujja kwoyo, okiraba ebigambo byali bingi, ebyo byonna bigwa mu bbaluwa Mungu gye yatuwa ffe, oba gye yawaaba abaaliwo ku mulembe ogwo ng'atumye nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. N'amugamba nti wa arsaltu, naye bino bigenda kukuyamba, wa arsaltu ma'aka kitaaba, oba wa anzaltu ma'aka kitaaba, naye nkuwadde ebiwandiiko bye nawandiika ebyange nze Allah jalla jalaaluhu, nkuwadde ebiwandiiko ya Qur'ani eno, ekitabo ekyawandiikwa. Wanzaltu ma'aka kitaaban la yaghsiluhu alma, la yaghsiluhu alma, toweraliikirira amazzi tegalina kye gatajjaawo ebiseera ebisinga. Naye Qur'ani, ebigambo bya Allah bino bye yawandiika mu lawhi al-mahfuz, Allah yakakasa nti tebigenda kuvaawo, tebigenda kukola ki,
la yaghsiluhu alma ne bwoyiwako amazzi tebijja kukola ki kubanga bijja kubeera mu mitwe gy'abantu bijja kubeera ku siddi bijja buli wamu ebiri kati la yaghsiluhu alma tebijja kuvaawo ya assurance Allah gye yawa nabbi Muhammad ne umma eno ey'ekitiibwa ng'era bwe mumanyi nti inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun namugamba nti kitaban la yaghsiluhu alma namugamba nti taqra'uhu naiman wa yaqdhana ojja okisoma naiman wa yaqdhana ne mutulo osobola okisomeramu wa yaqdhana kakati awo ate awo nawo waliwo ebyawo biki awo byawo biwanvu abaddu basoma mutulo naye ngaali mu kusoma ngaera omulala bwalogoota n'ebyawo ekituufu omusajja ng'ali awo nga mungu amusindikidde abamusomesa bakola ki bali mu kumusomesa taqra'uhu naiman wa yaqdhana naye nga Allah ategeeza Qur'an ebigambo byaffe oluvannyuma lw'ebyo njagala tusooke tutegeeza abantu abatulaba nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakitiibwa nnyo nga mulamu wakitiibwa nnyo ng'amaze okuyingira kaburi ye wakitiibwa nnyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era ekitiibwa kye nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga mulamu tekikendeerangako olw'okuba nti yakola ki olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulula mu bulamu buno obwensi n'amutwala mu bulamu obulki n'amutwala mu bulamu obulala otherwise shahada abantu kyenjagala bategeere ne shahada gye tukola yali badde yakyuka dda bwe tuba tukakasa nti Muhammad tagasa ate yafa tukkiriza waaki eyafa ate tuba tukkiriza waaki kuba ye nabbi wa akhiru zamani yatumibwa ila nnansi kaafa kakati risaala ye esigala ekola ki risaala ye esigala etambula kyova olaba nga toyinza kuba musiraamu okujjako ng'ogambye nti ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan abduhu naye waali yafa dda naye kino tukikakasa kuba kyekyo tekisobola kukola ki tekisobola kukyuka assalaamu alayka ayuha nabiyu ng'alinga ali wano ntegereka bulungi buli swala ate kati oyo aba mubtadiu banfu nnyo nabbi yagamba kama raaitumuni awo ebigambo ebyo byonna ebiriko kama mu ddiini yaffe byetaaga okwegendereza ennyo okujjako nga wazzeewo way out oba liwe tegerese bulungi kakati mu usulu thalatha mulimu maarifatu abdu nabiyahu mulimu maarifatu abdu nabiyahu kakati nabbi tumutegeera tutya nabbi tumutegeera nga ye ntegereka bulungi nabbi tumutegeera nga ye nti ye Muhammad olulyo lwe kwe kutegeera okwo kye bayita okutegeera omuntu amanya n'otegeera n'olulyo lwe bw'omala okutegeera n'olulyo lwo netegeera n'essiira we n'omusoma bw'omala okutegeera ssiira we ate n'otegeerako ne ku taarikhe we ntegereka bulungi waliwo bino byanjawulo assiira nabawiya ne taarikhe byaki byanjawulo siira tuba tuli ku bulamu bwa nabbi bwennyini bidhaati nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kye bayita siira kyova olaba gwe tuba tukusaba siviyo tugamba tuwe ki tukusaba ki asiira zaatiya so tetukusaba history wo tarehe wabula tukusaba siira zaatiya ebikwatako gwenga gwe personal curriculum vitayo kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam tumusomera muki musiira n'ebitabo ebyo oba ashamail era byebyo ebitabo ebyogera siira ashamailu almuhammadiya kutubu almaghazi ebifaananako bwe bityo ebinnyonnyola nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tujja nga tumutegeera bulungi naye nabbi yarema okutegeerekeka
nabbi yalema okola ki abaamutegeera ne basalawo ate bamulwanyise alemere ddala kutegerekeka kubanga omusiraamu bw'amala n'ategeera nabbi we buli ensonga ze zonna ziba zikoze eki ensonga ze zonna ziba zigenda kutereera kaakati abantu ne basalawo okulwanyisa ani okutegerekeka kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga buli kimu kye bamwogerako ekiyinza okuzza abasiraamu ku nabbi waabwe ne bakifunamu bulungi ng'abantu tebakyayagala kiwuliza ne bateekawo n'obubinja bw'abantu naddala abazungu ne bakola nnyo okulaba nti influensi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama evaawo taddamu kutegerekeka kubanga omusajja bye yakola by'amaanyi ne bakirwanyisa butya omusajja ono bwe bamutemeddeko ettaka n'osanga nga abasiraamu abaffe wakati mu kusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama balina hadithi ki balina hadithi emu hadithi eyo egamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama Mungu bw'amala okussa aya eri inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima basahaba ne bamugamba nti ya rasul allah kad alimna au arafna kaifa nusallimu alaika tutegedde butya bwe tukutolera ki bwe tutola salaamu yo fa kaifa nusalli alaik ate swala eno yo tukusaalire tutya tegerekese bulungi munabbi n'abaga nti qulu swala ya Ibrahim allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك okwo kusaalira nabbi era ne bakomaawo bwe nabadde njogerako ne bannamasaka nabagambye nti owekitiibwa nabbi waffe Muhammad bwe yalinga asomesa ebinaabuna abantu bonna yasomesanga ekintu nga buli musiraamu ekitandikirwako kati mu kusaalira nabbi waffe Muhammad ekyo kyekitandikirwako eswala egyo walitandikiddeko era yeri mu tahiyatu ntegerekese bulungi bwatyo bwe yasomesa kati eyo hadithi gye bakola ki hadithi gye balina bwe batyo bwe basaalira nabbi naye wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yawa abaddu okutegeera omubaka Muhammad okusinga ku banne amadaala ga njawulo mu kutegeera nabbi era amadaala ga njawulo mu kuwaana nabbi era amadaala ga njawulo mu kusaalira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam njagala tugende mu Qur'ani nga tugenda okunnyonnyola qasida ya Mudhari fi as-salati ala an-nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah yatugamba bigambo bino, mbasaba obwongo bwaffe bubeere nga buli buggule. Nkakasa nti nanalaba ku vidiyo eno musaba obwongo bwe bubeere nga buki obwongo bubeere nga buggule era nsondowooza nti bwetaagisaamu edduwa za Musa zonna mmeka edduwa za Musa ezo nkulu nnyo. Rabbi zidni ilma rabbi shrah li sadri wahlul uqdata eyokusatu a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Mbasabe zedduwa muzekwateko nnyo nga tugenda okwogera ebigambo bino zeetaagisa okubeera muki mu bwongo bwaffe ne ku nnimi zaffe. Allah yatugamba mu Qur'ani mu surati al-Ahzab n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim aya y'omukaaga paati esooka Allah yagamba nti annabiyu mwe abagoberezi be
yaga nti annabi mugambe sallallahu alaihi awla bilmuminina min anfusihim. Annabi nabbi awla bilmuminina min anfusihim. Awo ukawa njagala tusoke tukome mu aya. Nabbi wabbeyi, nabbi yabeera mu kifo ekisooka, nabbi yakulembezebwa ku buli nsonga yonna gye wali etaaza okubeera nti ekkolebwako. Biki bye weegomba? Allah asomesa umma eya Muhammad n'atugamba nti nabbi wammwe gwe buli kyowulira nti wali kyegombye kisaana kubeera nga kikye in the first place. Oba ntegerekese? Oyagala obulamu obulungi, ani yasaanidde okuba n'obulamu obulungi okusooka? Taib, oyagala obulamu bwani obusinga okuba obw'ebbeeyi? Kitegeeza obubone bwe buggwawo ng'obuwaddeyo obwono obusigale, obwono bulina osigala, ffenna ne bwe tufa n'asigala. Awla bilmuminina min anfusihim. Ntegerekese? Akati awo nno njagala obwongo bwaffe butambule nnyo. Bw'abeera ng'oyo Muhammad awla bilmuminina min anfusihim, kati oteekwa okuddayo n'otunula n'ogamba nti bizibu ki byenfuna senga mbaako okumukkakkanya kwenkola ki? Birungi ki byenfuna senga mbaako okumuwaana kwenkoze ki? Kwemuwaanyeeko. Kubanga okuwaana nabbi, okuwaana Allah ne nabbi ibada. Okuwaana Allah ne nabbi kiki? Ibada. Allah yagamba wayuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Waliwo abeetagano, abantu baagala nnyo bawaana ne ku bye batakoze, baagala bawaanibwe. Naye bajjama, Muhammad tawaanibwa alayhi salatu wassalam. Yatufiiririra, baamukuba atuuse ebigambo ffe tusobole okubeerako nga bwe tuli. Mu Badiri, mu Uhudi, amannyo ne gagenda, ekyenyi ne bakifumitafumita. Byayiseemu bingi, ne bamugoba ewaabwe, bamusibye mu makomera. Emmere gy'alidde alidde obuki, naye ng'ekigambo kyokka kyekiri kye natandise nakyo. Muhammad byogenda okuyitamu kigezo li abutaliyaka, nkutuma byogenda okuyitamu si byangu. Biki? Bigezo binene gy'oli, naye wa abutaliya bika, naabo abanabikutuusaako manya nti naawe gye bali oli ki? Oli kigezo. Kati bino byonna nabbi abiyitamu nga kigezo, naye abiyitamu asobole okutuusa la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah kuzaamu nnyo. Avuge pikipiki ye, avuge hariya ye, n'eryendala ani nga weeyagala, ng'otambula ni la ilaha illa Allah. Wagikolera ki? Muhammad yagikoleredde. Ebyo byonna ebinene n'akimanya n'okimanya Muhammad nti ffe tugenda kufuna ebizibu, tugenda kugwa mu mazambi, tugenda kukola ebinene, Mungu agenda tunyiigira. Buli swala gye yasaala ku nsi kuno, buli ki? Buli swala nga nti Allahumma ghfir li ummati ma qaddamat min dhanbiha wa ma akharat. Alayhi salatu wassalam. Edduwa nga agitusabira buli swala. Kuba mujjukira bulungi nti maama waffe Aisha yamugamba nti ya Rasulullah nsabirayo ku dduwa. N'amugamba nti Allahumma ghfir li Aisha ma qaddamat min dhanbiha wa ma akharat. N'asanyuka nnyo, nabbi n'amubuuza awa ajabatki da'wati,
edduwa yange ekusanyusiza naga nti kaifa la ya rasulallah yange namuga nti yiyo namuga alhamdulillah namuga nti naye kankubuulira Aisha ti wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salati alayhi salatu wassalam innaha la da'wati li ummati في كل صلاة ولو كان نافلة في كل صلاة ngenda byeduwaji tusabira bajama Mungu agamba nti annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim ebyo tebikumala ebitonotono kakasa nti afaananako bwatyo awla era okumwagala kubanga okumwagala kyateeka mu kifo ekisooka okumwagala kyateeka mu kifo ekikola ki naye nabagambye nti okuwaana Allah ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba la ahada ahabba ilayhi almadhu min Allah لا أحد أحب إليه المدح من الله تليو أيغال كموانا أتنغا ساني دوكواني بوا ngani natuganti walidhalika madaha nafsahu binafsihi n'olw'ensonga eyo Mungu ye yennyini yeewaana ye yennyini yakola ki bwe yali atandika ebigambo bye bye yawa Muhammad yabitandika na kwewaana naga nti bismillahi arrahmani arrahimu okusikwewaana nayongerako naga nti alhamdulillahi rabbil alamin era bwe tuba tubyogeramu nga tusaala hadithi mujimanyi aga nti majadani athna alayya abyagala era mwabasaba Allah n'otuukira mu mbeera yakusaba Mungu yeetaaga kusooka kutegeeza ye n'omukakasa nti ninako byenkumanyiiko ebiki ebitonotono naye ku byenkumanyiiko mukama wange Allah tuzze kola tauba mu mbeera ya tauba mukama wange Allah byenkumanyiiko ebitonotono anta arrahmani anta arrahimu nga bwe wayogera kati nzize wano nzize kwenenya abategeera Allah bwe baasabanga abaana bakozesanga amannya ge geyewaana nago ge yeetuuma ne baga nti innaka anta alwahhab so Allah yeewaana bw'omuwaana ofuna empeera n'owekityo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'omuwaana ofuna ki bw'omuwaana bw'omwogerako ebirungi byonna nga kuba ahaqu bihi asaanidde okubeera nga abikola ki okwagalwa okusooka abantu nga bwe mwagala abaana bammwe abantu nga bw'oyagala mukyalawo omukyala nga bw'oyagala balo nga bw'oyagala mukwano gwo ng'okakasa tolinaayo kibi kyoyagala kimukole ki tolinaayo kibi kyoyagala kimutuukeko kitegeeza nti oli awula bilmu'minina kitegeeza nti ate nabbi ali mu kifo ekisinga ekyo gwe waliyagaliza obutatuukibwako mbeera yonna nga bw'otajagaliza oyo gw'olowooza nti gwokola ki gw'olowooza nti gwoyagala aya etegerekese ako nno ke katono ke tuyinza oginnyonnyolako olw'obudde obutono bwe tuyina naye olw'okuba nti yali mu kifo ekisooka ekyokwagalwa njagala Sheikh Abdul Aziz ono atusomera hadithi ya Umar ekakasa okwagala kwa nabbi nti okumwagala ibada okumwagala ki ibada
نعم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. soko kumikiriza yayogerwa Bukhari ne Muslim. yayogerwa Bukhari muttafaqun alayhi. Nabbi nga agamba kyembadde ndese nayo mumusalire kyembadde ndeseeyo bagamba nti okwagala nabbi kimu kubikakasa obukkiriza bwaki kusinzira ku hadithi eyo. Nabbi yagambye nti la yu'minu ahadukum, tayinza kuba mukkiriza, tasobola kusemberera na bukkiriza hatta okutuusa hatta harufu gaya. Abamanyi oluwarabu bano baseeka Kasimu bw'omuga nti nnyonnyola ku hatta ayinza okumala essaawa namba naye sijja kumuwa mukisa. Seeka Kasimu hatta mu lulimi oluwarabu mpaka okutuusa. Togenda kuba mukkiriza mujjuvu. Obukkiriza tebulina nawe buyinza kukujjulirako, toyinza na kulabikirako bukkiriza mpaka nga mu ebyo byonna nnyoko yakuzaala, enjagala gyoyagala nnyoko ne kitaawo, min walidihi wa waladihi, n'abaana boozadde, wannansi, n'abantu bonna nga gw'osookeddwa okukulembeza mu kwagala Muhammad. Allah bajama abategeera nabbi bo bakola ki? Bagezaako okumutegeera, ate tubeebaza nti naffe baatuyambako okwongera okukola ki? Okumutegeera. Leeta ya Umar. رضي الله عنه يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. عمر watambula n'omubaka Muhammad n'amugamba nti ya Rasulallah, nkwagala nnyo naye we bituuka ku nze neeyagalamu okukusinga. Bwe bagamba nti bakutte nsigale, ofa nensigala. Nabbi n'amugamba nti la ya Umar, si bwe kitobo kirina okuba, si bwe kitobo kirina okukola ki? Kubanga aya yasedda annabiyu, kubanga aya yakoze ki? Ega nti annabiyu awla bilmu'minina min anfusihim. Ate Umar wakozesa ekigambo ekigamba nti nkwagala nnyo illa min nafsi, kitegeeza tonnaba bya Allah bigoze ki? Mungu n'amusaasira, nabbi n'amujjukiza n'amugamba nti la ya Umar, si bwe kitobo kiteekeddwa okuba hatta mpaka nga nze nsooka. Kubanga Allah bwe yakoze ki? Allah bwe yalagidde. Allah bwe yakoze ki? Paka nga nze nsooka sebo. Gw'olina okufa nsigale. Bwe biba byakufa, gw'olina okufa. Umaru n'abitegeera n'amugamba nti ya Rasulallah, al-ana, bwe biba nga bwe bityo Allah bwe yabisazeewo, n'amugamba nti wallahi al-ana la anta ahabbu ilayya
min nafsi. Kati gwokulembedde tewaliyo kirala. Nabbi namukakasaako obukkiriza namugamba nti al-ana ya Umar, al-ana nakyogera emirundi emeka, namugamba nti Umar leero mu ssaawa eno obukkiriza bwo bukoze eki? Obukkiriza bukoze eki? Obukkiriza bujjudde. Bukhari yajogera eri mu Bukhari, tegerekese bulungi. Kakati nno ndi ku mukaddimu ogubalaga Nabbi na kiki kyateekeddwa okubeera mu mitima gyaffe ne mu bwongo bwaffe, era bino bye twogera ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama bitufuula bannabbidia oba biri mu ddiini yaffe nga biriko ekiragiro kya Allah, biriko n'ekiragiro ky'omubaka Muhammad. Awo endaga basiraamu njagala tubeere ffenna tutegeere. Mujje mu surati Tauba, mujje mu surati Allah yagambye mu surati Tauba 24 qul in kana abaukum. Hadisi ziri muzitegedde, buli ekiri mu hadithi kyenjagala abantu bategeere nti ye fitina esobola okusembezaayo ku nabbi wo, era ye fitina esobola okusembezaayo okuva ku mulamwa gw'okukulembeza omubaka Muhammad. Kyova olaba mulimu ekigambo ekigamba nti hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa maalihi wa waladihi wa walidihi wannasi ajmain. Ebyo bitegerekese, kitegeeza nti bino ebiri noted, ye fitina gy'oli, era okwagala kwo osobola okukuwa bino okusiŋŋaani n'obeera ng'ogudde mu buzibu obwa annabiyu obutatuukiriza bigambo bya Allah ebiga nti annabiyu awla bilmu'minina min anfusihim. Tegerekese bulungi bajama, ntambula okubategeeza nti wano Mungu yabyogera mu surati Tauba. Alinga agamba nti bannange okwagala kwammwe mukudiibuuze, mukuwadde nnyo bano ne mwerabira be muteekeddwa okukola ki? Okuteekako omwanjo gw'okwagala. Laavu yammwe mugidiibuuze. Kyova olaba baleetedde ebizibu, kyova olaba baleetedde ebizibu. Senga okwagala kwaffe tukulembeza Allah, senga okwagala kwaffe tukulembeza omubaka Muhammad, senga tetufuna bizibu n'abantu bano Mungu bagenda okwogera wano. Naye wano Allah yayogera ebintu 8, ebintu mumeka ebireetedde abantu obuzibu ne bibajja ku mulamwa era ne bibasuula mu buzibu. Allah ayogedde bw'ati n'agamba nti qul in kana abaukum, kanjivuunule bwe nti ngambe nga kyekisoose. Mumpuliriza bamaamu, senga Mungu atandika ebigambo bye n'agamba balabe nno okwagala kwammwe okusaanidde nze n'omubaka wange bwe mubanga musazeewo nti ffe tuba tusembayo bano basooke, mbasaasidde. Era abo be musazeewo okuwa okwagala okwo kati ngenda kubafuula kigezo gye mukola ki? Qul in kana abaukum, bwe mubanga mmwe mulowooza nti olw'okuba bano baabazaala be basaanidde okwagalwa ennyo okusinga Allah n'omuki, osaasiddwa. Okoze ki? Kubanga n'oyo gw'oyagala eyakulagira omwagala era ye Allah, eyakulagira okwagala maama wo ne taata wo yaani? Kubanga gwe tolina oyinza n'okubakyawa, ate ng'era ebyo bingi. Osanga omwana nga yakyawa nnyina,
n'osanga omwana nga yakyawa kitaawe naye ng'okwagala maama wo ne kitaawo ibaada kubanga Allah yakola ki? Allah yakiragira. Nabwe kityo kul in kana abaukum bwe baabanga bazadde bammwe wa abnaakum n'abaana bammwe wa ikhwanukum ne baganda bammwe wa azwajukum ne bakyala bammwe ne babba bammwe wa ashiratukum n'abo abantu be muwangaala nabo bakikoose 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 wa ashiratukum abo eyo kategore y'abantu eyo kategore y'abantu be tuwangaala nabo era nga we wali okwagala kwaffe akati na bino bikulu wa amwalun iktaraftumuha ne maali ebyobugagga mataka obwongo bwo obukeera ku makya ettaka lyange eri tonnasaalira nabbi ologotana ttaka ettaka lyange eri egindi banange nabadde nzimba eddwaliro egundi banange kampani zange ezagundi banange emmotoka yange bana esuuti zange mu dry cleaner amwalukum wa amwalun iktaraftumuha obwongo bwammwe buba nga bulimu ebyo wa tijara takhshawna kasadaha n'ebyobusuubuzi. Allah yakozesa ekigambo takhshawna n'atakozesa takhafuuna n'abawa ekisembayo okuba ekyawaggulu. Seeka omuntu bw'abeera n'akaduuka ke nga kwasibidde ne bamugamba enkya nti kaayidde ne bamuga nti kaayidde akola ki? Azirika bamu bagwa n'eddalu sibwe abalala betta ate agenda kukola ki ekirala. Ate ekyo Mungu kyayagamba takhshawna mulina okutya kw'amaanyi mu bizinensi zammwe nti zijja ggwa ne muwa nnyo bizinensi obudde n'okwagala nti buli kiseera obeera mu bizinensi yo obwa Allah ne nabbi ne bubula ne bakugamba nti wayifu naye akadde baseeka basoma ogende naawe oli muwalimu osobola obitegeera genda obeerewo noga nti wallahi ate omusango gwa gundi wallahi ate omusango yahe ng'otya takhshawna kasadaha business URA bana tugenda kukola kino kya Mungu na Mungu kino ate munayo wa URA agenda ate omusolo ate munayo musolo sinagufuna Allah nayongerako ekigambo nti wa masakinu tardawnaha nezo fulati ze muzimba kubanga kakati bino ebisigadde fil amwal byonna biri mu kigambo kya Allah ekigambo nti alhaakumu bibangobyeko tijara amwalun iktaraftumuha takathur sibwe kiri tijara takhshawna kasadaha takathur masakin tardawnaha takathur kubanga byonna biba mu kukuŋŋaanya n'ozimba sibwe kiri. Kati Mungu kyava abuuza eri nti alhaakum takathur bibangobyeko bibanneerabizza bye nabawa ate Allah nayogerako ekigambo nti ahabba bwe bibeeranga ebyo omunaana ebyo ahabba ilaykum musazeewo mu biwa obudde okusinga nze ahabba ilaykum min Allah musazeewo mu biwa obudde okusinga ebyo Allah byayagala byabagambye mujji mukole wa rasulihi aw wakulu n'omubaka Muhammad wa jihadin fi sabili n'okulafuubana muki
okulafuubana mu kkubo lya Allah basiraamu si kukwata bino ebiso bye baakwatanga oba okukwata emmundu mu mugende mulwane n'abantu wa jihadin fi sabilillah kino kye tuliko jihadun fi sabilillah okuwaayo obudde n'owaayo obudde olafuubane obeeko ne byotegeera mu ddiini yaani wa jihadin fi sabilillah kati eyo ekyo kye bayita fitina omukyala ako azze n'abaana bazze babatadde mu ddirisa bakugamba nga bw'oluddewo osomesa nnyo baagala genda kati okwagala kuno kino ne kiri Allah yasinga okumanya obwongo bwo buliwa kati wansobola obbalimba naye nga buli eri kati naye ye Allah akola ki yo ekitiibwa Allah alaba okiraba so kakati wa jihadin fi sabilillah n'okutwala obudde okulafuuba n'okukakasa nti kuba ekitegeeza jihadi kukakasa nti eddiini ya Allah neesigalawo kati jihadi gye tulina ye naye okusoma otegeere eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala esigalewo mugisomese ogyogereko ebigambo Allah yayogera ekigala kigamba n'agamba nti bwe bibanga byebyo bye muwa obudde fatarabbasu mubyagale tewali buzibu naye omukazi omwagala leero nga mami n'azaala n'abaana enkya nakuwa obutwa ng'ozimbye amafulaati mangi nnyo enkya nakuwa obutwa omukyala wamulabye yasala obwerere bw'omusajja kyo mbw amwagala nnyo kwagala kwamutuusa mu kuleetera omusajja okuba omukosefu fatarabbasu mukole ki mulindirire ebigenda okuva mu kwagala okwo kwe mulowooza nti oyagala abaana ne weefuula ayagala ennyo abaana tobabuuliridde ne bamaliriza nga tolina kyolina ab'eŋŋanda obaagadde okoze n'omaliriza naye bwe twagala Allah kubanga Allah yalina puroguramu ya buli muntu era yalina kalicula mu butya bwe tuteekeddwa okutambula Allah yatubuulira dda bwe tuteekeddwa okutambula n'abakyala n'abuulira abakyala bwe bateekeddwa okutambula n'abasajja n'atubuulira butya bwe tuteekeddwa okutambula n'abaana butya bwe tuteekeddwa okutambula n'ab'eŋŋanda n'atubuulira butya bwe tuteekeddwa okukwata emmaali n'atuteekerateekera Allah yatuteekerateekera dda amaka tugabeeramu gatya ne gabeera masanyufu naye wallahi twabivaako era ebiri mu maka ennaku zino fatarabbasu ono yatutuukako dda hatta yatiya Allahu bi amri ate Mungu yagamba nti wallahu la yahdi alqawma alfasiqin abakyusa okwagala kwa Allah n'ennabbi ne bakusaawala boononefu ate Allah tawa bulungamu bwe bantu basazeewo okuwonooneka gwe bw'osalawo oyonooneke bibyo Allah jalla jalaaluhu talina budde bukuwa hidaaya ye agikujjako la yahdi alqawma alfasiqin nga gwe osazeewo ofuuke mwonoonefu nga kivudde ku mutwe gwo toli mu mbeera ya kunoonya Allaho fatarabbasu nindirira naye bigenda okuddirira tebisobola kuba biki tebisobola kuba birungi bannange ogwo gubadde mukaddima ogubategeeza nti ma'rifatu abdu nabiyahu akatonotono na biki bye tusaanidde okukolera ane ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bannange tufa tukola ki tufa bwe tumala okufa ow'ekitiibwa Muhammad n'atuteekerateekera era n'atutegeeza butya bwe tuteekeddwa okweyisa n'abafu baffe butya bwe tuteekeddwa okweyisa n'abaki n'atugamba tuteekeddwa bwe tuba nga tulina bye twetaaga eri Allah jalla jalaaluhu eri abafu bino bikulu okutegeera n'atugamba nti kyalisaanidde omufu wammwe n'abeera ng'alina abantu 40 abantu 40 abagenda okumuwolereza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naye bwe baba bagenda okumuwolereza abantu abo 40 kye bateekeddwa okutandika nakyo
kwe kutendereza Allah, kwe kutendereza Allah jalla jalalu. Ensonga lwaki mu swala y'omufu tutandika naki? Al-Fatiha. Kutenderezani takbira na al-Fatiha byonna kutenderezani. Natugamba Nabbi Muhammad mu nkola yammwe ku mufu wammwe muteekeddwa okunjogerako. Muteekeddwa okukola ki? Muteekeddwa okunjogerako. Ye takbira ey'okumeka? Ye takbira ey'okubiri. Tegerekese bulungi? Eyokusatu musoke musabira omufu wammwe oyo. Nga Mukama wange nange mumaze tukola ki? Okutuwaana ebyaffe. Mungu mumuwanye, mumutenze. Nabbi sallama mumuwanye, mumutenze, musalide, munsalira yonna. Esinga okuba ey'amaanyi gye musanze. Etali eri eya Panado, eya Haddil Adina. Then musabire omufu ono. Awo musabire ki? Kubanga bwe munaatendereza Allah nange ne munjogerako, eyo tawassulu. Eyo ki? Kakati twewuunya tukola kife? Twewuunya kubanga bwe tumala okusaalira Nabbi mulaaka ey'okubiri tuzzaako okusabira mufu. Mutakbira ey'okubiri. Ey'okusatu tuzzaako okusabira ki? Naye nga tutawassala n'okutendereza Allah jalla jalaalu, ne tutawassala n'okusaalira Nabbi Muhammad. Hadha anwaa'u tawassul. Then ne tusabira. Tawassulu kitegeeza tukulembeza kino nga tulina kye twetaaga okusaba, naye nga tulina kye tukulembeza nga bwe njagala genda wa Zamunyo naye ani antuusaayo? Ntuukayo ntya? Nga sifunye buzibu. Osobola otuuka Zamunyo nagaddayo nviira, naye ate bw'ogenda ne wambeeta oli agamba bw'ogenda ne Seeka Yasini Seeka Ddaawa agamba nta Zamunyo kaze ne Seeka Ddaawa waka waliwo ensonga. Era bwe ngenda ne Seeka Ddaawa ng'alina n'agamba Zamunyo omusajja ono muyambe, ebintu bikola ki? Ebintu byanguwa. Kakati mu swala y'omufu oba esswala y'omufu gye tumusaalira wano eya takbiira ezennya n'okusukkawo oba okumusabira naye baswala yaki? Zino edduwa ze muyita, zino ze tuyita edduwa nga tuva mu kuziika, edduwa ezo zonna nga tuli awo tuziika, edduwa ezo zonna 40 buli lunaku oluvannyuma lw'omwaka mu kujjukira abafu baffe. Eyo yonna swala ala almayit, kusabira muki? Kusabira mufu. Ntegerese bulungi bajama. Kakati Allah Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba muteekeddwa okwogera ku Allah, muteekeddwa n'okunjogerako. Kakati Nabbi tumwogereko tutya? Nabbi tumwogereko ki? Nabbi tumwogereko tutya? Nabbi ayogera ku Mukama we Allah. N'amugamba nti Mukama wange Allah, bino njagala abantu babitegeere nti abantu bye bakola si bid'a, naye mulemeddwa bulemwa kutegeera kugaziwa. Ababigaana akikyale bye bali ku bid'a ndooza. Naye Aziz ono omusajja si mwangu. Kakati Nabbi yawaana Allah. Nabbi yawaana ani? Nabbi yawaana Allah. Abaddu ba Allah b'ebitiibwa. Nabbi yawaana Allah wakati mu kubaako ne byayagala omusaba n'amuwaana, n'atuuka ekiseera ekimugamba n'amugamba nti Mukama wange nkuwaanye naye mpulira nkyayagala okukola ki? Naye ne byenkuwaana nabyo bimpeddeko, naye ng'ate mpulira bikyaliyo naye bimpeddeko. N'amugamba nti naye kyensembyayo n'amugamba nti la uhsi thanaan alayka
anta kama athnaita, sisobola kukuwaana kubanga gwe weemanyi ebisembayo, gwe wekola ki. Kakati bye wasalawo okwewaana nabyo bye tuba tutambula nabyo, kubanga tukuwaana naye tetusobola kusukka ate gwe wewakoma okwewaana, kuba gwosinga okola ki, gwosinga okwemanya. Kati nabbi waffe Muhammad wankizo nnyo wakati mu kufa kwaffe, okumwogerako mu kufa kwaffe kyankizo ekisembeza ekisa kya Allah jalla jalaaluhu gye tuli n'eri omufu waffe. Kitegerekeka kubanga wakati mu kufiirwa Allah tumulabye, enkola y'abasiraamu abali ku ahli sunna wal jamaa bateekwa okwogera ku Allah, bamutendereze, batendereze, boogere ku wekitiibwa Muhammad, then oluvannyuma basabire omuki, then oluvannyuma nabo beekole ki. Kakati eyo ye formula nabbi gye yatuwa n'agituweera mu swala y'omufu. Bwe tubanga tusabidde abafu, formula eyo gye tubanga tutambulirako. Bana kitegerekese formula wakati mu kusabira abafu baffe, dhikirullah, dhikiru rasul, then addu'a ala almayiti wal amwat, then oluvannyuma naffe ne tukola ki, naffe ne twesabira. Wakati mu kusabira abafu baffe n'okwogera ku nabbi Muhammad, nabbi sallallahu alayhi wa sallama, abaatukulembera abaatusooka balina nababuulidde nti nabbi yagaa nti mugambe twategeera butya bwe tukutolera salaamu katukusalire tutya. Nabbi n'atuwa as-salaatu al-ibrahimiya, eyo nga ye haddil adina kwe tutandikira ffenna ng'abasiraamu okutandika okugitegeera, kubanga ne mu swala ekola ki, ne mu swala mweri. Wabula nabbi n'atatuwa al-haddi al-aqsa. Haddi al-aqsa nabbi gye yatuwa yatugaana kumufuula Allah. Ekisembayo nabbi yagaa nti musobola okumpaana naye temuntuusa kwani mukama wange wanjawulo, sisobola kutuukayo ewa Allah jalla jalaalu. Era ndowooza oba nkyogerere wano naye al-Imaamu al-Busiri bwe yali ategedde ebigambo ebyo byonna yagamba abantu n'abaga nti hadithi nabbi gye yagaa nti la taturuni, bannange temumpitiriza, temunsussa wesikola ki, wesituuka, kubanga tasobola kuba Allah, tasobola kuba ani. Kati nabbi yagaa nti bannange temuntuusa eyo gye sikola ki, gye situuka, sirina byakuwoza, ate saagala kuyimirira mu maaso ga Allah nga ngenda kuwoza, kubanga Isa agenda kuwoza mu maaso gani? Isa bagenda muyimiriza awoze mu kaguli. Allah amugamba nti ya Isa a anta qulta linnas takhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ati ekyo nabbi yagamba ekyo nabbi takola ki, yakiggala nabbi, bambi Isa teyakiggala. Kati ye nabbi akiggadde wano mu umma yaffe agamba nti la taturuni kama atarat an-nasara Isa bin Maryam. Isa mutabani wa Maryam bamusussa wayina okukoma ne bamutwala mpaka mu bwa Katonda. Kati nabbi agamba nti bannange temuntuusa mu bwaki, mu bwa Katonda. Eyo nno yenzivunula entuufu kweyo hadithi, temuntuusa mu bwaki. Era kyava agamba basahaba nti la taj'alu qabri wathanan yu'badu min dunillah. Entaana yange temugifuula sanamu wathanan, erisinzibwa, okusinza kya Allah. Ekyo abantu bateekwa okukimanya, kyonna ekyokusinza kyani? Kya Allah jalla jalaalu.
kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba abantu be agamba ffe umma ye natga temuntuusa ku bwa Katonda siri Katonda ne bwe mba nfudde we munziise temujja ne mwagala okunsinza kubanga ebyo nabbi abirabye ng'abantu babikola ki ng'abantu babikola. Nabbi yatumwa emyaka 23 naye emyaka 21 gyonna mu bukulembeze bwe nga nabbi yagimala ng'alaba Kaaba yeetooloddwa amasanamu abantu bajja ne bagasinza ate nga mwe muli Laata, Uzza, Manata bonna nga nabbi yali amasanamu ago yagakola ki. Kati nabbi agamba ffe n'atugamba nti bannange temuntuusa bali gye batuusaani temuntuusa bali gye batuusa Isa okutuuka Mungu okumbuza ebigambo bye sigenda kuwulira mirembe nga mbikola ki nyimirira ntya mu maaso ga Allah nga Mungu aga nti abantu bansinza ntegerekeka. Era nabbi Isa n'akola ekiri mu bwannabbi bwe n'agamba in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka. Kama wange nze byo sibibagambangako okimanyi naye bw'osalawo okubabonereza baddu bo ate era neyeegayirira Mungu ate abakole ki nagati wa in ta'fu anhum fa innaka ghafurur rahim n'abeegayirirako n'abeegayirirako ng'amaze omuwa ng'era ali mu kuwaana Allah jalla jalaalu. wa in taghfir lahum fa innaka anta al-ghafurur rahim. Bana tutegereka bulungi kati Imaamu Busiri ye n'agamba mu bigambo ebyo nga bwe tubiyogedde n'agamba da madda'atuhu an-nasara fi nabiyihim. Bino bikulu mu kutegeera hadiisi eyo gye tusomye. Busiri n'agamba nti totuusa nabbi waffe mu kumuyita Katonda, totuusa Muhammad mu kumuyita Allah, mu kumuyita omwana wa Katonda, eyo tomutuusaayo kubanga si bibye. Bali abanaswara be babikola. Da madda'atuhu an-nasara fi nabiyihim. Naye ebisigadde byonna wahkum ma shi'ta madhan fihi wahtakimi. Muhammad muwane kubanga agwanidde. An-nabiyyu awla min anfusihim. Yoyo Muhammad kakati fe abantu baffe bwe bafa tuteekwa okugoberera ate hadithi eno egamba nti sahaba yabuuza nabbi nti nkusaalire kyenkana ki, eyo mugimanyi nkusaalire kyenkana ki. Nabbi namugamba nsaalira nga kyoyagadde, namugamba nti koota ya saawa bw'oyongerako kyekisinga obulungi gyokola ki, haafu bw'oyongerako kyekisinga obulungi, 2/3 nti bw'oyongerako okunsaalira kyekisinga obulungi. Kati ngenda kusaalira gwe siina kirala kye ngenda kukola ki. Nabbi namugamba ebigambo bino, namugamba nti tukfa idhan. Ono w'Oluwarabu asobola okijjinjamu. Omuntu senga ayogera ebigambo n'amaliriza nga nti idhan, kukakasa eyo tawkidi, nti idhan tukfa hammuka, ekibadde kikusumbuwa, ebikusumbuwa, ebikutawaanya, tukfa hammuka, Mungu agenda bikumalira kiwedde, okiggadde, wa yughfaru laka dhanbuka, n'amazambi go Allah agenda gakola ki. Bannaye fe omuntu bw'afa, abantu bano njagala bakitegeere nti omuntu bw'atufaako ffe hammu yaffe ebeera kumusabira Allah amusonyiwe. Omuntu bw'afa bw'atufaako bw'atuvaamu ffe hammu gye tulina eri omuntu waffe oyo afudde kusaba Allah amukole ki, amusonyiwe. Naye nga hadithi egambye nti saaliraani ye salatu al-mudhariya, ye salatu eno abo gye bayita kwaya. Tusaalira Nabbi Muhammad
tusalira Nabbi Muhammad. Olutuulo oluddako tugenda kunnyonnyola kigambo kuki ku bigambo ebiri mu mudhari eno, naye nga tetunnaba njagala tusooke tugisome mu vidiyo eno tugenda oginnyonnyola nga yo mweno vidiyo erabikiddemu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallu ala rasulillah. يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا، وصل ربي على الهدي وشيعته وصحبه من للطيب قد نشر، وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله وقد نصروا، وبينوا الفضل والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى الصلاة وأنمها وأشرفها يعطر الكون رايا نشرها العطر، نابقة بعبك المسك زاكية من طيبها عرج رضوان ينتشر، عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدى، وعد ما من ثقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر، وعد ما حوت الأشجار من ورق وكلها في غدا يتلى ويستطر، والوحش والطير والأسماك ما نعم يليهم الجن والأملاك والبشر، والذر والنمل مع جميع الحبوب كذا، والشعر والصوف والأرياش والوبر، وما أحاط به العلم المحيط، وما جرى به القلم المأمور والقدر، وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذكر ومذ عشر، وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتح، وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور، في كل طرفة عين يترفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذا ملء السماوات والأرضين مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصر، نعد ما الله موجود وأوجد معدوم الصلاة دوما ليس تنحصر، تستغرق العد مع جمع الحضور كما تحيط بالهد لا تبقي ولا لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر، وعد أضعف ما قد مر من عدد ما ضعف أضعفه يا من له القدر، كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر، مع السلام كما قد مر من عدد ربي وظائفهما والفضل منتشر، وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا، يا ربي واغفر لقارئها وسامعي والمسلمين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد للعفو مفتقر، وقد أتيت ذنوب لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر، والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر، أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحج،
أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحاجة أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحاجة يا ربي أعظم لنا أجر ومغفرة فإن جودك بحر ليس تنحصر واقضي الديون لها الأخلاق ضعيفة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالتنا نزلت في مدحه صور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد ششع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجل عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمه مع أهل العباء كما قد جاءنا الخبر كذا خديجتنا الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة والزبير سادة الغرار وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبل من زلت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبت ما جن ليل الدياج أو بدا سحر مع الرضا منك في عفو وعافية وحسن خاتمات إن ينقضي العمر يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا eyo yetugenda okuddamu okunnyonnyola biiznillah oluvannyuma lw'okubawa omukaddima ku bigwanidde eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.